Lesson Weekend. Mu buufu bw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelf Goldstein gwe tumanyi obulungi nga editor wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramwa emigundiivu mu lesson y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri. Anti lesson weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesson weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program lesson week eno buli Friday saa 2 paka ssaawa 3. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson week eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Leero mu Lesson Weekend. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN neesiimye nnyo neesiimidde ddala okubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza kubanga otambula naffe mu program lesson week eno awo tuyigira Bayibuli ne tutebenkera mu Kristo. Akubuuzaako amannya nze Yonasaani Matovu, ndi mwana Munnagomba ate mwatunga mpanga lya Musaasira Ssaabasajja liri eryaffe ery'e-Buddu, capital city ya Buganda. Neesiimye ate n'okwanjulira abasumba bange wano, musumba Kawalya ate naye ava ku ludda olwo olw'e-Buddu, ne musumba Yobu ate nga nzawula z'e-Buddu. Kwegamba bannabuddu bwe bakutte mu kintu olwaleero, tusaba Mukama akuwa omukisa nga tutambula ffenna. Tuli ku lesson namba 12 we tugenda okuba nga tutegeeza ekitabo kino eky'amateeka olwokubiri mu ndagaano empya. Abasajja ab'enjawulo abakukunavu mu ndagaano empya ekitabo kino bakyogerako ki? Tugenda kuba nga tutambula bulungi nnyo era tusaba Mukama akuwa omukisa nga tweyongera okuyiga. Abasumba bange nsaba mubuuze ku balabi baffe ate tubeere nga tutega musumba wange mubuuze ku balabi baffe. Njagala okukwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebali nnyo, weebalire ddala kubanga ofisa obudde okuyiga lesson naffe ku lunaku luno olwa Sabbiiti. Mukama yeebale era akuwa omukisa kikubalire ekyo kyokola obudde bw'owaayo okubanga onoonya Mukama obanga owuliza ekigambo kye. Bayibuli egamba nti balina omukisa abawulira n'abo abasoma. Mukama akuwa omukisa. Mulungi weebale kwekunga ku 3ABN. Nsaba Mukama akuwa omukisa era nsaba owulirize tonakuwa omwoyo osobole okutegeera ebigambo. Amiina. Ebisaala tuzaagala nnyo kuba zituyambako okwongera okutambula obulungi. Musumba wange nsaba okkirize otubeere esaaligulawo aye tubeere nga tutandika enteekateeka yaffe ey'olwaleero. Katusabe. Oli mulungi nnyo Katonda waffe otuleese mu kiseera kino okwongera okukutegeera. Tuyigirize kubanga gwe muyigiriza omukulu. Ebigambo byo byongere okukola amakulu eri obulamu bwaffe bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Omulabi waffe twongera okwaniriza mu program lesson week eno we tuyigira Bayibuli twongera okutebenkera Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu kwetegereza ekitabo kino eky'amateeka olwokubiri kwota eno yonna. Tuli mu lesson eddirira esembayo lesson namba 12 oba Sabbiiti eno ey'e12 gye tuliko. Nyongedde okubeera omukakafu nti ekitabo kino eky'amateeka olwokubiri ddala kitabo eky'amaanyi. It's a great book. Kitabo manyi ekintu Yesu kyakwotinga tokiyita kitono naga nti kyawandiikibwa. Can you imagine?
omanyi bayibuli yonna yalungamizibwa Katonda but specifically n'akwotinga awo twagala kusoma olunyiri luno olw'okujjukira mu kitabo ekya Matayo essuula 4 olunyiriri olwokuna lugamba nti naye n'addamu n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kyakola ki? Kyawandiikibwa. It's written. Eno y'engeri gye tusobola okuwangulamu omulabi sitaani naffe nga bwe tukimanyi nga bwe tugenda okwongera okizuula. Naye nga ebigambo bino eby'olunyiriri okujjukira byongera okutusiigira ekifaananyi ku buzito obw'ekitabo kino eky'amateeka olwokubiri mu ndagaano empya nti Mukama waffe Yesu Kristo ye musaala asooka okukikola ki? Okukijuliza. Abasajja nga Pawulo bonna tugenda kubalaba nga they refer back to this book. Abasajja nga Petero, Stefan nga bonna batulaga nti ekitabo kino tukyetaaga mulembe guno ogw'enkomerero. Nange Yonasaani nsaba Mukama ampa okusaasira okw'amaanyi gye bujjeeyo mbeere nga bwe mba njogera n'abantu I can quote ekyamateeka from the mind. Kuba Kristo na by the way nakisomako nti Kristo ebintu bye yayogeranga mu in his public ministry teyabikkulanga nti kansome. Yes, off the head nga he just quotes memorize yali ebintu yabiteeka dda ku bwongo. Kwigamba eri musajja nga ebintu lwedde biri ku bwongo nange ekyo njala Mukama nyambe nkikola oluvannyuma lw'okusoma ekyamateeka. It's a great book. Yes. In fact tulabanga endagaano eno enkadde ekoma mu ndagaano empya. Musajja omu yakola research n'agamba nti ku nnyiriri 4 404 verses eza kitabo kyakubikulirwa kuliko ennyiriri 278 nga zonna zikuze mu ndagaano enkadde. Okiraba? Naye specifically tuli mu kwetegereza ekitabo kino ekyamateeka olwokubiri mu ndagaano ki empya. Kristo tumuwulira ng'agamba nti biryoke bituukirire ebyawandiikibwa bikole ki? Bituukirire. Twalabyawo mu kitabo kya Marko 14:49. Ne tulaba Yesu Kristo ng'azuukidde alina abasajja bano abatambula olugendo okuva Yerusalemu bagenda Emau omuli Kulyopa. Amaze okwogera nabo Luka atugamba nti n'atandikira ku Musa ne bannabbi n'alyoka agaziya ebyamuwandiikirwamu ye. So omulabi waffe Yesu Kristo yawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka tugenda kumulaba ng'ekyamazima Kristo yawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka ate si kuba nti yawandiikibwako naye kennyini bwe yakijuliza. So we have 2 points here. Twetaagako okunotinga nti tebawandiika buwandiisi ku Yesu mu kitabo ky'amateeka naye kennyini mu public ministry obuweereza bwe yanyweza ekitabo kino ekyamateeka. Kati bannange Yesu bw'akinyweza nga nze omukristaayo ate nkola ki? Nange nyweza kinyweza. Weewaawo kati oluvannyuma lw'okutegeeza ebyo nti Pawulo Yesu Kristo Pawulo Petero Stefan bonna bakikwotinga. Twagala tulabe bwe bakikwotinga. Tutandike ne Mukama waffe Yesu Kristo musumba ffe ng'osimbudde ku Sunday. It is written. Kyawandiikibwa. Neyanza nnyo neyanzege. Weewaawo ssebo. Yesu Kristo tayogerwako bwogerwa mu nabbi ng'abantu abamu mu Bayibuli ng'abantu abamu bagamba nti nabbi bunabbi. Yesu Kristo bw'omulondoola mu Bayibuli muno olabira ddala nga Katonda kubanga naye yennyini Matayo agamba nti yayogeranga naye ng'ayogeranga yennyini buyinza. Bano abantu abalala Abafalisaayo n'Abasaddukaayo bakabona bayogeranga naye nga balina gwe bayimiriddewo mu bigere bye kati nga balaga nti bayigiriza naye nga balina gwe basongako ye Katonda. Naye Yesu Kristo bwe yajja nga ye alaga nti yennyini buki naye nga ogyeko ekyo nga balaga nti ebyawandiikibwa byonna byali biwandiika ku nze. Musome eyo kyawandiikibwa. Olutalo luno kafungula nkete agenda okulutandika talutandikiraawo mu bbajjiru asooka kugenda mu ddungu. Bw'atuuka mu ddungu Setaani n'agamba nti otyo wano we mufunira
enjala ng'emaze okumuluma osoma Matayo ssuula eno ey'okuna otalika olunyolo olusooka enjala bwe muluma ennaku 40 Setaani n'agamba nti wali wennyini awo enjala ng'eruma kaawa we namukwatira naye nti Abaganda tugamba nti semuto wattira eggege waddiŋŋanya omuya nga oli namukwatira ku kulya tolaba ne Esawu bwe namukwatira ku kulya tolaba ne kitaawe bwe namukwatira ku nnyama noono ku kulya kamaze ennaku 4 awedde agamba nti semuto wattira eggege waddiŋŋanya omuya kyawandiikibwa Yesu Kristo bwe bamuleetera ekikemo yagamba nti nno agenda kubanga oba oli mwana wa Katonda kale mayinja gaago gafuula emmere Yesu n'atandikira awo n'agamba nti kyawandiikibwa omuntu tagenda kubeera na mulamu na mmere yokka ng'ajuliza ekitabo kino eky'amateeka waajuliriza abaana ba Isirayiri we baaliira emmere emmaanu mu ddungu ebbanga lye baamalayo nga batambula n'ajuliza ne n'agamba nti si yali mmere nti yali ebawa obulamu naye ekigambo kya Katonda bwe kyogera kisobola okubeezaawo omuntu nga kitegeeza nti Katonda yennyini n'ezo ennaku 40 Yesu ze yamala nga talidde. Okimanyi nti omuntu omulamu tasobola kumala nnaku 30 mwezi nga talidde. Naye Yesu yamala ennaku 40 ne Musa akikola ne Eriya yakikola nga kitegeeza nti Katonda kyayogedde kisukkako ku mmere eno ey'omubiri nti omuntu tabeera na mulamu naye ng'ogyeko kati nno waliwo ekyewuunyisa oyinza n'okuba ng'oli emmere eno ey'omubiri naye ng'oli mufu. Yesu yagamba omusajja yali agenda okuziika kitaawe nti ndeka ngende nziike kitaawe n'amugamba leka omufu aziike mufu munne. Omuntu atanaba kutegeera Katonda automatically aba mufu azuukira ekigambo kino Bayibuli kye kimufuula omulamu. In fact eno emmere eno ey'omubiri ekusustaininga kulya eri emmere kubeezaawo emirembe n'emirembe kyawandiikibwa. Kakati n'amutwala awalala n'ayagala amwambuse ku yeekaalu amulage ebiri eyo amugambe nti abuuka. Kakati nati yagamba ajja kulagiriza bamalayika n'ajuliza Zabbuli Setaani. Okimanyi nti ne Setaani naye amanye ebyawandiikibwa ajuliza. Naye Yesu n'amugamba kyawandiikibwa tokemanga. Abinyoola nga abijuliza naye Yesu n'ayogera amazima kyawandiikibwa tokemanga era nazzaayo mu kyamateeka. Esewo okwongera okugaziya ensonga eyo. Setaani does the devil quote the Bible or he misquotes the Bible? Misquotinga. Ne mu Luganda okivunula otya? Anyoola ebyawandiikibwa. Abyogeza kye bitayogera. Abyambaza. Okay. Kyakikyuse kya Katonda kyagamba. Katonda agambye nti so he misquotes. N'ayongerako. Yagamba. Okay. Kati mu bufunzi Yesu Kristo agamba nti kyawandiikibwa era bw'oba osomye ekitabo kya N.G. White Desire of Ages ekitabo ekyo kiragira ddala nti tewali Yesu Kristo we yasinkana Setaani n'atajuliza byawandiikibwa kubanga maama yali yamuyigiriza naye yennyini n'abyagala nga bimuli ku mutwe. Kati olutalo lwonna yalulwananga akozesa byawandiikibwa bya Katonda kubanga birimu amaanyi agawongolwa Setaani. Mu bufunze wano omuwandiisi atulaga nti abawandiisi b'endagaano empya bonna bajuliza mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri naye nga kabaka waffe Mukama waffe Yesu Kristo yasookerako ddala era bw'ajja agamba nti yajjira mu kiseera kituufu ebyawandiikibwa byonna bituukirire. Teyajja kumenya mateeka na bannabbi naye yajja kutuukiriza bannabbi bye baagamba nga basoma mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Naffe bwe tusomamu tuddira ddala mu bufu obwo bwa Yesu Kristo naffe ne tutandika okujuliza kubanga Setaani bwankema muze mulimu ekyawandiikibwa kiga nti kyawandiikibwa. Tuyinza tutya okwefunira amaanyi eri obulamu bwaffe naye nga gasibuka mu kuyiga ekigambo kya Katonda? Kwegamba omuntu asuubire ki? Eddala lino Yesu lyaliko ery'emyaka ery'ennaku 40 ne zigwako ng'enjala emuluma naye n'asigala nga tajja kukemebwa but
anywerere ku kigambo awantu awo to draw power bwegaba masanda tugafuna tutya tolina nnyiriri zonna zolina ku bwongo in fact awo kyobadde ogamba nze kinjagaza nnyo ebigambo bya Ellen White yagamba nti make a wall of scriptures ekisenge ekyebyawandiikibwa nti sitaani bw'anajja akuba kuli n'addayo. Yes. Ebyawandiikibwa ne bisukka okubyogera obwogezi ebivu within us. Yes. Si kwogera bwogezi n'ebikola amakulu bulamu bwaffe. Omuntu asobola okukwata bayibuli ero n'agikuraminga eri wano naye ng'ekintu ekyo tekikolangako mulamu. So there's this idea of faith. There is faith you need behind that reason. Bwe tuba twagala okufuna amaanyi okuva mu byawandiikibwa tulina okufuna ebyawandiikibwa bino paati ery'obulamu bwaffe bituyamba. Entalo bwe zijja juliza ebyawandiikibwa. Kati sitaani tatya kumusomera bino naye ebikemu bwe bijjwa tatya kubimusomera kikyuzaako. They don't impact you. Bwe tebikolako ng'obinonya n'ojja n'osomamu busomi awo abamu nabalaba abaliko dayimu ne bakazinga akapapula kano n'akaluma ekyo tekimutiisaamu wadde ne sekendi netya ebigambo bino bikola gy'oli mulimu amaanyi mu byawandiikibwa n'amaanyi agabirungamya okubiwandiisa. Weewaawo tusaba Mukama mu butuufu atuyambe okwongera okuba nga withdraw that power. Ate ndowooza mulabi waffe kkiriza nti guno mukisa gy'oli okubeera nti ebikemo bwe bijja ebizibu ebijja osobola okwotinga bayibuli. Tulabidde ddala nga ddi bayibuli lw'osinga okugyetaaga kyekiseera ekyokemebwa. Ate kinnuma nti oba ekitera okunaffe okutusaaliza oba nekisaaliza ne Katonda nti ate oluusi mu bikemo ne mu kuzitowererwa nga kuzze ate bayibuli tugizze ebbali. So nga wano gwe mukisa gwaffe okwongera okulega ku maanyi g'ekigambo kya Katonda nti kisobola okuwanirira. Kiwanirira nze nkiwaako obujulizi waliwo ebizibu ebijja ne bikwetooloola biti wenna wenna. Nogaa leero ngenda kukola ntya naye bayibuli neekugamba totya ensozi zigenda kuvaawo obusozi bugibwewo n'ekisa kyange tekigenda kuvaako. N'omanya nti newankubadde embeera nzibu naye Mukama waali. Oba kiraba ekigambo kino mu biseera eby'ennaku kwegamba kirimu amaanyi agasobola okutuwanirira. Naye tutuuse ku Mande mu kusitula obwenyi waggulu. Musumba wange akatundu ako wakakenkusa otya wabangusa otya? Wano natiddewo naye waliwo ensonga enkulu eyankutteko nanze omuntu omu. Kisookera ddala kusitula obwenyi bakitunyonyodde nti omwawabirwa oba nga ali wali mu kaguli ng'awozesebwa mu kkooti. Kati okusinziira ku kitiibwa ky'omuntu oyo omulamuzi asitula amaaso oba alabe ani aliwo ani gwe baleese avunaanibwa. Ani avunaanibwa nfaanana ye afaanana atya kati nekamutweteka naabanga nekamujjuutuka ali mu namba lujega ali awo tategerekeka ayisiramu amaaso. Omwavu bwakubba nkugamba totawana mazima batya kugaatula. Okusitula obwenyi kyavudde awo naye watulaze mu bayibuli bwetwasomye mu kyamateeka essula y'e10 okuva ku nnyolo 17 mpaka ku 19 nti Katonda ayagala munnaggwanga asalira omusango namwandu kwegamba ayimirirawo ku lulwe. Abantu bafaanana bagwa mu kategole eyo the least important people. Yes. Abantu abagwa mu kategole eyo Katonda afaayo nnyo ebyobulamu bwabwe. Kakati ne batulaga n'ekirala wano nti amakulu agali mu kyo baatulaze olukalala lw'ennyiriri nti Katonda tasosola mu bantu. Katonda talina abantu basosola. Batusomedde ebikola bye batume ne batusomera Abaluumi, Bagalatiya, Befeso, Bakolosaayi ng'ate bonna bakwotinga Deuteronomy.
bino ebigambo byonna bino bebawandiika bawandiisibwa endagaano empya bakootinga kuviira ddala mu kyamateeka olwokubiri. Kati ekibuzo kyabadde wano Nsumba nga kigamba nti obanga Katonda omukulu omulwanyi Namige takikola tasosola tayisa mu bantu maaso ayagala munnaggwanga asanya omusango na mwandu nemulekwa bwabanga akola bwato kale mazima naffe tetuteekeddwa n'akatono. Nkulaba abagamba tukkiriza mu Katonda mu wiiki bbiri Katonda takola ki bwabanga Katonda tasosola talyazaamanya bantu ayagala munnaggwanga tasaliriza talyanguzi bayibuli yakikozeseza ekigambo ekyo talyanguzi nakagala nnyako nakasomako mu kyamateeka mwe nasobola ffe nga bamukkiriza kiri kitya mbadde ndina kyenyala okwogera singa bbiri nagenda okusala ejjiri nensanga omusajja ng'agamba nti naye bannaye abantu abayitibwa abakristaayo nze bansobedde. Oyinza otya okubanga oyina omuntu gw'oyagala afuuke nga ggwe naye ate ng'omusosola oyagala mbeere nga nfuuka mu kristaayo tugeze nze ndi munnaggwanga naye ate nonsosola automatically omaze okundaga nti kyokola kyoyagala tokimanyi. Wandibadde onteerawo omukisa okubeera nga nkwegomba nga kyagamba kyekino nti omukristaayo yenna asosola munnaggwanga asosola omuntu oba simanya n'asitula omutwe n'agamba ani oyo lyagundi kafenyera ebbuga lya labisi yali ku mulyango oyo sijja kumanya oba okoze ensobi. Era olumu twayogera ne tugamba nti omuntu asosola munnaggwanga aba akoze disservice Katonda kubanga munnaggwanga yenna sale ya beedi ya Katonda ajja eri n'asimbuliza n'asimba eno. Kati nga kitegeeza bwe nsosola omuntu omunaku n'ensosola enfuuzi n'ensosola atalina mwasirizi Katonda ye agamba atalyanguze atalina byana na baana ye ate kati ye abeera ku ludda luli. Omanyi bwe mbeera ne sente zindeetera okubeera nga mpulira nti buli kimu nsobola okikola. Sinza kukera ku makya ne ngamba nti Katonda nsaba ompe amaanyi ntambule ngende Kampala nga nina emmotoka yange bwe mba namusaba mafuta. Kati ebyokutambula n'enkoowa n'endakasira ebyo tebibeerayo. Kati ye ate atalina ye abeera akaabirira Katonda. Nga kyategeeza nti omuntu ali obubi bw'akaabirira ennyo Katonda abeera kumpi naye ng'atugamba nti nabo baana be. Bwe tubaako we tutuuse kyabagamba nti tujjukire bannaggwanga mu bufunze. Wano kyayagala okulaga nti okusosola mu Katonda tekuliiyo. Tubeere bantu bakisa na kusaasira n'amazima nga Katonda waffe nga batumukkiriza nga atwagala ffenna n'abantu bannaffe tubaagale kubanga ayagala ate bo balabire ku ffe Katonda ng'akoze mu ffe tubeere omusana nabo bakyuke babeere nga ffe. Bwe tulakola bwe tutyo tuba tuddidde omusana ne tuguziikiza ne tuddira ettabaaza ne tukiteeka mu kibbo ng'ate Katonda atugamba eteekeddwa kwaka. Si kya Katonda ate nze ndowooza n'ekirala mu kanisa mu byenfuna mu ssente ndowooza omuntu yenna eyeenyigira mu kusosola Katonda takyagala. Omuntu bw'ogamba nti ososola obeera nga alina amagezi agakubulako gatya kubanga ffenna tulina omusaayi gwe gumu. God has made us of one blood of all nations. Si bwe kiri? Ekirala Kristo bw'ajja ajjawo Omuyudaaya ne munnamawanga. Kale nti nze omuntu oli atamanyi Katonda bw'aba asosodde nnyinza obutamufaako nnyo. Naye ate ku nze eyali ebweru w'endagaano n'endeetebwa mu ndagaano olw'omusaayi gwa Yesu. Ate bwe nkeera enkya ne ŋŋamba nti kansosole gundi kubanga nze ndi Muganda ate ye Munyarwanda. Abagundi abo kamusosole. Ekyamazima kiri nti oba totegedde bulungi Kristo kiki yamufuula oba gwe kiki yakufuula. Nze kyovolaba nina abantu abamu be neegomba ennyo bwe nabeeranga eggomba ng'abantu abo olw'okuba bamanyi nti bali baggwanga limu beeyagala era nga ne bw'ajja anoonya ku kyalo abuuza nti omuntu bw'ati ne bw'ati ali ludda wa ne bamulagirira nti wali wabeera. Kiki kye nzigyayo nti kye mbakoppako nti naffe tulina eggwanga lyaffe eggwanga eddonde ng'Abakristaayo. Tetwetaaga ate kwesosola.
ate mufefe nyini twesusu kibi nnyo nnyini ddala naye gwe omulabi waffe tetumanyi gwe olowooza otya ku nsonga eyo wabula bayibuli etukakasizza nti obusosoze bukyamu bubi katonda abuvumirira nese kuvumirira yenna atasosola mu bantu wabula eri yonna yenna okuva mu ggwanga lyonna akola obutuukirivu amusembeza gwe bonna obasembeza abagenyi obaaniriza oba olina abagenyi bosembeza naagagenya anyway katukomewo tumukuwumulako tulabe nga tweyongerayo ate n'ekitundu ekirala bannamateeka abalala n'abawandiisi mu ndagaano empya boogera kikutabo kino ekyamateeka olwokubiri ye ffe tufuniramu owaaba omulembe guno weebale nnyo okuba nga otambula naffe. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Asante Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalira ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Tukulisayo mukwano gwaffe amukuumulako ne tukwebaza okuba nti otambula naffe mu program Lesson Week eno ali ku YouTube. Tukwebaza weebale nnyo ebalire ddala okuba nga otambula naffe. Tukujjukiza tu comment tulina ekibuuzo olwaleero ekinene. Gwe ekitabo ky'amateeka olwokubiri okuva lwe twatandika okukisoma kiki kyoyagala okwotingamu? Share with us what is your best favorite quotation mu kitabo kino eky'amateeka. Osobola gisharinga naffe ku YouTube mu comment awo wansi. Gwali ku 3BN naawe osobola okuba nga okozesa enamba zaffe eza contact n'obeera nga ogabanako naffe what is your quotation. Yesu yakikwotinga, abayigirizwa bakikwotinze, abasajja ba Yeremiya bakikwotinze. What would you quotinga gwe mu kitabo ky'amateeka olwokubiri? Nange naye olunyiri lwange oluwooma mu kitabo ekyo ky'amateeka olwokubiri ndwagala nnyo. Saagala lusharinga naawe olwaliro naye nkusaba omulabi waffe naawe osharinge naffe what is your best quotation oba lunyiriri ki olusinga okunyumira mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri vuba twakitandika okisoma. Katukomewo ate tweyongereyo mu nteekateeka yaffe wano. Nja tukome wano tweyongereyo mu nteekateeka yaffe eya Lesson Week eno. Cast on the tree. On a tree. Ali kuki? Ali ku muti. Paulo yawandiise ku luno atututte mu kiseera kiri eky'endagaano enkadde ate nga atuleetera Mukama waffe Yesu Kristo gw'atwanjulidde. Ekituufu Abantu awo waliwo ebibuuzo bingi. Ano akolimiddwa ku muti ate n'alaga nga akolimiddwa ye Mukama waffe Yesu Kristo ate nga n'ekimukolimya kwe kuba nti ekikolimo ky'amateeka kibaliddwa ku ye. Sumba wange w'olinnyawo Wano mu Bagalatiya sura 3 omuwandiisi wa Lesson yatulaze ekitabo ky'Abagalatiya essula eno ey'okusatu olusooko okumalako lw'14 nga Pawulo ajuliriza ddala ebigambo ebyali mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essula eno eya21 ng'alaga nti omuntu yenna singa abeera ku muti ekimutwala ku muti tagenda kugendayo kubanga abadde alina ekisa n'okusaasira n'amazima. Omuntu oyo agenda ku muti ateekeddwa okubeera nga abadde kawenkene. Abadde kawenkene kubanga ebigambo ebikwata ku kigambo kya Katonda yabitamwa. Abadde mubbi, abadde musi, abadde mulogo, abadde asinza ebifaananyi n'ebiringa ebyo. Kyekyo kaakati ng'alaga nti olw'okuba alemereddwa okutuukiriza amateeka ga Musa ekyo kikolimo kyennyini. Kubanga owa poliisi toyinza kkeera ku makya n'asula ku nnyumba yange ng'akonkona nga sina musango. Etteeka lifuuka ekikoligeeri oyo atalikoze. Kye ŋŋamba nti bw'obanga oli anoonya babbi ba mbuzi nga gwe toyina kyeki nti Abaganda bagamba nti ati katali kabbi eggumba osuula wali mulyango kubanga wegigenzi wali n'ogyegulira oba yabadde nga biyo n'ogikwasa ku mutego nga weerira nga bw'oyagala oba njazza akozi oli wangabi. Kaakati omuntu eyakoze omusango y'atya etteeka
kati kyagamba nti amateeka ga Musa omuntu yenna yagakolanga namini yagamenyanga battanga mutte bamukomereranga bakolanga ebintu bibaagadde kuba musumba we nyini ng'ogenda mu maaso awo ne wabeerawo ekikoligo ky'etteeka awantu awo ng'ogenda mu maaso esebo waliwo ensasage taata mu nsi ey'abakristaayo olwaleero bangi basomye ekitabo eky'Abagalatiya ne kikozesebwanga olukusa oluweebwa abakkiriza Kristo okunyoomoola okuziimuula n'okuyinyirira etteeka ery'amateeka 10 kiraba era ng'emu ku bigambo byebasinga okujuliza bye bigambo Pawulo byagamba nti twebaza Yesu Kristo eyatununula mu kikolimo ky'amateeka. Conclusion to some people mu ndowooza neebeera nti Kristo yatununula mu kikolimo ky'etteeka nga bakifrezinga nga nti etteeka lino kyekikolimo. Kati musumba omuntu oyo naye ayagala amanya amazima gamufuula ow'eddembe. Pawulo akwotinze nti akolimiddwa ku muntu we yali ku muti kati akolimiddwa ekikolimo ky'amateeka. Tulambululire ekyo omuyambi otya kisobola n'okwongera okukonfuzinga oba okwongera okutabulatabula ate Pawulo bw'akomawo n'agamba nti amateeka kyekikolimo kati tugaveeko amateeka kyekibi kakati ate tugaveeko n'agamba nti kitalo kakati kikyategeeza ekikolimo ky'amateeka ekikolimo ky'amateeka ng'omuntu kwe kugezaako nga bwe nsobola nkole ekintu oba kale nennemererwa kubanga empera y'ekibi kufa ate Yesu Kristo mu maanyi ge bw'ajja n'akola ekintu ekisinga byonna n'atuukiza amateeka gonna n'okufa n'afa n'akwata omuntu oba n'addira omubiri guno ne gufa Bayibuli egamba nti n'alyoka akomerera ekintu ekireetera omuntu okubeera ng'asalibwa omusango kubanga ekiteeka lye liŋŋamba nti okoze kino Yobu oli mubbi Yobu oli mussi kaakati ekyo etteeka kye liŋŋamba nga nnemereddwa ekyo kye kibeera ekikolimo kyekikoligo kyeŋŋamba kyekiriwa nti omuntu ekintu ekikuleme okukola mu maanyi go oba mu busobozi bwe ekyo kifuuka ekikoligo kubanga etteeka liba likubanja ofe kubanga era ndowooza era tukikkiriza ffenna ng'abakristaayo musumba nti etteeka lirina amabanja ga mirundi ebiri libanja ebintu bibiri. Number 1 libanja nti buli alikuuma alina okulituukiriza 100%. Si bwe kiri? That's number 1. Ekyokubiri nti bw'olimenya olina osasula oteekeddwa kufa. No, I mean think 2 demands. 1 bw'oba olikuumye you must make sure lituukirize. It's not about 99% of kuuma, it's 100. Then secondly nti teeka erya Katonda libanja oyo alimenye okusasula. Kati Pawulo n'alyoka agamba nti empeera y'ekibikola ki kufa liteekeddwa ekikolimo ky'etteeka ndowooza kwe kuba nti kwe kufa. Kati Yesu Kristo ajjawo ekikolimo ati ekyo nti etteeka lye tutasobola kukwata kutuukiriza yajja n'alikwata n'amaliriza n'alisasulira kye lyagala nti nze bwe mmala okumukkiriza obutuukirivu obwo bwampa naye nga taligyewo kyampampa kye yakola okutuukiriza ekyo ekyannema okukwata n'akimpa nga mukkiriza. Nze nali sobola lituukiriza sisobola kaakati ye agenda naye ate yalituukiriza mu kifo kyange ate n'alisasula n'ebbanja lye kuba nze nali ndimenye. Kakati kitegeeza nti bwe mbeera mu ye kinnyanguira kati olwo kitegeeza nti kiri ekikolimo ekyokufa aba akiggyewo naye tekitegeeza nti etteeka lyaliggyewo. Etteeka lisigalawo nekyo lyali libanja kyasasudde kyekyali ekikolimo ky'okufa oba ekikoligo. Kakati olina akalala ke wabuuzizza n'ogamba nti omuntu ono ekikolimo ky'okufa oba olina kubuuza tukirabye ekikolimo ky'etteeka nti kwe kufa okw'emirembe n'emirembe. Kufa Kristo afa mu kifo kyaffe n'akikola ki? Naye Pawulo kiki kye yali ayogera ku Bagalatiya wano? Kufa okw'ensonyi nti yakolimirwa ekyo kyenjaga. Isaaya musumba alina ekigambo kye yagamba nti twamulowooza nti yakubibwa Katonda
You remember that verse? Yafumitibwa. We thought that he was smitten of God. Si kyekyo kwegamba atamanya kibi yafuuka ekibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tubeere obutuukirivu bwa Katonda mu ye. So Kristo yeetikka ekikolimo ku lwaffe eky'etteeka ekikoligo ekikolimo ky'etteeka kigenda gy'ali nze Yonasaani nfune eddembe kuba ndowooza tuli ku butuukirivu bwa kukkiriza wano songa yeetika ekikolimo kigambibwa Bayibuli egamba nti n'afuuka ekikolimo ye waffe n'afuuka ekikolimo ye bwe yeetika ekikolimo kyaffe n'afuuka ye yennyini n'afuuka ekikolimo akifuuka atya buli kibi kyabalibwa ku ye ekyali ekyange kyonna kyabalibwa ku ye akifuukira ku musalaba ku muti wagambira nti ali ku muti akolimiddwa ali ku muti kati ffenna twamenya etteeka of course bonna bayonoona byonna yes bitutwala mu kikolimo Kristo kyabajja afuuke ekikolimo waffe tubeere abalamu kakati waliwo akantu wano lwaki ono ow'endagaano empya Bagalatiya ayogerebwako nnyo ne tulyoka tudda mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri kubanga gye wasangibwa ebigambo ebigamba nti akolimirwe buli awanikiddwa ku musaalaba awanikiddwa ku muti ateekeddwa kukolimirwa kati nga kitegeeza nti ne Pawulo ono theology gw'aleeta amujjira ddala mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri nti waayogerwa nti omuntu akomereddwa ku musti oyo mukolimire kati ate Yesu ataakola kibi lwaki akolimirwa kubanga Isaaya amwogerako nti oyo yaddira ebibi byaffe byonna emiggo gye gituwonya ebibi bye yabetentebwa Katonda naye ng'abetentebwa ku lwange ku lulwo olw'ensi eno kati n'alyoka abalibwa okubanga yakolimirwa era nga bw'alaba omwana alaba Yobu mu mwana n'alyoka asonyiwa Yobu kubanga omwana yanywa ekikompe Yobu kye yali ateekeddwa okunywa okuviira ddala ku Adamu ng'ali mu ye afuna obulamu n'ekirala etteeka eryalema Adamu owokubiri yajja n'alikuuma n'alituukiriza bulungi ng'ono agenze mu Adamu ono owokubiri ye Yesu Kristo afuna obutuukirivu n'amuwa n'amaanyi oditambuliramu okusinga ne Adamu oli eyasooka mu bufunze. Endagaano abawandiisi ba Bayibuli bonna mu ndagaano empya baddayo ne basoma ekitabo kino eky'amateeka ne bategeera okwagala kwa Katonda ne balaba ekisa kya Katonda ne balaba omulokozi mu kino ekitabo era nga bw'oba okijjeewo omulokozi eno oba otandikidde waggulu ku muti kye twagamba olulala nti oba otandise okulinnya omuti naye ng'otandikidde ku swansu batandikira eno wansi. Twebaza Mukama nti enjiri eno etandikira mu ndagaano nkadde Katonda agiddiŋŋana ate tukirabira ddala omubiri gwayo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kyova olaba Pawulo aga nti biri byali bifaananyi byali bisiikirize naye ng'omubiri yaani ye Kristo tumulaba ng'afa ku musaalaba. Ekibuzo kyenjagala mukwano gwange omulabi waffe osigale ng'ofumiitirizaako awo kiri nti Kristo ono akolimiddwa ku musaalaba mu kifo kyo. Ekibuuzo ne tulyoka tukireeta nga kigamba gweoyanukudde otya eri ssaddaaka Kristo gy'awaddeyo mu kifo kyo kubanga kirowoozeemu naawe singa ku bibi bye waakakola mu nsi muno obadde waakulamulwa n'oweebwanga bw'osaanira wandiyimiridde? Of course not. Kati Kristo wabanga ayimiridde mu kifo kyo n'atwala omusango ogubadde ogugwo gweoyanukudde otya ali eyo osobola gabanako naffe butya bw'olowooza ne family in fact gabanako nayo ku butya bwe wandyanukudde ng'omaze okitegeera nti Kristo bw'atyo yeetikka omugugu ekikolimo etteeka kye lyali kireese etteeka erikugamba ekikolimo ky'etteeka bwe kyali kiva mu kumenya etteeka akitutte ku lwange ne ku lulwo oyanukula otya sigala ng'okirowooza. Kati basumba bange Kristo ntumulaba kuviira ddala mu ndagaano nkadde wantu bali tumulaba nkafa ku musaalaba si bwe kiri kuva mu ndagaano enkadde mu kitabo ky'amateeka naye okimanyi nti era Kristo tumulaba okuva mu kitabo ky'amateeka nga nnabbi oba masiya yali agenda okubeera
omuwolereza omutabaganya wakati wa Katonda n'omuntu. Tuli ku nabbi ono afaanananga nga ggwe. Kristo yayogera ebigambo bino afaanana Musa nti walisituka nabbi afaanana nga nze emunyenye eyo musumba wange akazindalo kako. Ebigambo bino ba Stefano batulaze yogera ne Petero. Simanyi masomero ge basomeramu bijja n'ekinyinza okujjayo nti balumizibwa ne bategeera ekyama ekyali kyawandiikibwa kino kyebasoma nako bo mu kyamateeka bo bennyini okutegeerera ddala nti Musa omusajja gwe yali ayogerako wano ye Yesu. Kati Musa avaayo n'abalaga emirundi ebiri mu kitabo kino ekyamateeka mu lunyiro lw'15 bakakiriza nibayimusiza nabbi alinga nze afaanananga ggwe era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Kugamba nti mu kamwa ke nti agenda kwogera bya Katonda. Kati Musa wano lwabasuubiza emirundi emeka? Ebiri. Nti Mukama ajja kusitula nabbi alinga ye. Ng'ekirowoozo kiri nti mu makulu ago nabbi ono afaanana Musa. Bayagala nnyo Musa. Kakati ekisooka emabegako mu kyamateeka wano twasomako Musa bwe yayagala agamba lwakirinza okufa n'ayimirirawo ku lw'abantu kabona zekanfe. Kituufu. Kati Musa bamulanga omusango gw'atali bamuvumira buki bwere era wali eri emabegako bwe yayagala okufa lwakiri abantu balokolebwe kano n'akigaana simu lwaki lisangulibwe mu kitabo ekyobulamu awolereza bamisaasira. Kale tewandibadde gwe baligambe batya nti wabajja emisiri wabattire mu ddungu walemererwa nti Katonda yabajja emisiri abattire wali tulina omuweereza ekikyaffe Yesu Kristo. Akati olaba ebifaanagana nabbi oli. Kati ng'ekirowoozo kiri nti mu makulu ago nabbi ono afaanana Musa era mu birala byonna by'anaakola ajja kuba mutabaganya w'abantu ne Mukama nga Musa bwe yali omutabaganya wakati w'abaana ba Isirayiri ne Katonda. Kyamutwaliranga n'emyaka 40 musajja wattu akyali eri ayogerezeganya na Katonda mutabaganya waliwo incident enewunyisa Musa ku Kolebu yali Koola n'Abiraamu abaali bamuvunaana Badasani abaali bamuvunaana yeeyiga okwekuza. Ekyabatuukako tekyasanyusa Musa naye ate oluvannyuma lw'ekyo n'abantu ate ne baddira omusango ne baguteeka ku Musa timutta abo wassa abantu ate abantu ne bava nnyo kawumpuli n'abakuba okamala. Musa n'agamba Alooni dduka misinde wegayiridde ow'ekyo webwayo bate ekyoterezo beera wakati wa genda tasa abantu abo kugamba okiraba nti Musa wana alinganga advocate mutabaganya olaba bwayagala okufaanana Yesu Kristo. Kati Stefano ne Petero bayolesebwa ensonga enkulu Musa gye yali akola atya ne bagisikayo. Kati wano yawandiise n'agamba nti obutafaanana kyali kimunenyezebwa Stefano ono ng'agenda okukubibwa amayinja. Yali ayogera ebigambo ebivvoola Musa ne Katonda. Abalala bamulabanga avvoola. Abasajja bana baamukuba amayinja. Avvoola. asikayo nokusika bamulaba avvoola ayogera ogamba otya nti oli Musa gwayogerako nabbi oyo omulungi agenda okujja ati Yesu kiki kyoliko ne Yesu n'akisisinkana ne bwe yagamba nti nno nti ebibyo bisonyiyiddwa
bagamba nti gwani asonyiwa gwe Katonda oba ekiraba ekyo ne batulaga wano Stefano n'asisinkana obuzibu bunene ne Yerusalemu era yabulira Yesu nga ye Masiya okutuukirizibwa okw'obutereevu okwekyo Katonda kye yali yasuubiza edda okuyita mu Musa byonna naye balaga nti Musa bye yayogerako abaayi yono gwe mwakomeredde kati Stefano asikayo kyamateeka yenna tindi bayimusiza abuulira enjiri ey'amazima mu kiseera abantu mwe batajagalira kuwulira agisiseeyo agibalaze baagala kola batya kumanya tweyanziza nnyo tweyanzige musumba banija tuwunzike kati tutandise okuwunzika Thursday eno eriko ekigambo ekinene tutuvudde emabega eno yonna nga tutunuulira tulabye Katonda atasosola tulabye nga Mukama waffe Yesu Kristo ebyawandiikibwa bwali bulamu bwe nga bw'omutunuulira olaba Bayibuli bw'owulira ayogera owulira Bayibuli bw'olaba atambula olaba Bayibuli ng'etambula kwegamba the entire Jesus nga naye erinnya lye eddala bwali nti ye kigambo wamma ddala nga kigambo kyennyini ate ng'akikwotinga mu kyamateeka nange kinyongedde okwongera okwagala ekitabo kino ekyamateeka era mbagaye bannaye kwotiyo the best quote mu kitabo kyamateeka tugaana kugisharingako nafaawo mu comment section ku YouTube tulabye nga Katonda tasosola tulaba Kristo ng'afa ku musalaba akolimiddwa mu kifo kyaffe what a gospel ne tulaba Kristo nga ye nabbi oyo eyasuubizibwa oli omanyi abasajja babuuza Yokaana Omubatiza nti ye gwoli kwegamba baitha awo wenyini bwe baali batunula kwegamba nti baali basuubira nti Musa ayinza okuzuukira oba waliwo alijjira but of course yali ayogera ku Mukama waffe Yesu Kristo tukirabye naye kati waliwo obulabe obuli mu kuba nti Mukama waffe Yesu Kristo muggyemu obwesige amaze okweyanjulira akonkonye ku luggi mu kifo ky'okuggulawo oyongedde kunyweza kofulu si bwe kiri omusana guzze eri ensi ne baagalamu enzikiza si guno gwe musango omusango gwe musumba gutunyonyoleko mu bufunze agamba ekituufu kyoyogera agamba nti guno gwe musango kubanga kakati omusana guzze naye abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi omusajja ono Pawulo era ajuliza ekitabo kino ekyamateeka olwokubiri bw'aba ayogera mu Bebulaniya n'essuula ey'ekumi olunyiriro lwa 28 okumalako lwa 3 mu olumu ajuliza ekitabo ky'amateeka olwokubiri ng'ayogera ebigambo nti bwe tubanga oyo eyajja n'abonaabona Isaaya gw'ayogerako eyafumitibwa eyakubibwa ku lwange ebibi byange byonna baabiteeka ku ye nentuuka ekiseera neŋŋaana omukisa ogwo abuuza nti ŋŋenda kuddawo omusango gwenkanidde awo kubanga kitegeeza nti omusaayi gwe yayiwa ogw'obuwendo gwonna gugenda kunzirira. Nina ekintu kyentera okwogera nti waakiri omuntu agendanga n'atomera okufa nga tategedde mazima ga Katonda kubanga tewali kintu ekizibu Bayibuli kyeyogerako nti in fact ate ye Petero abyogera bulala kubanga ageraageranya ku mbizi n'ayogera ne kumbwa ebintu ebyo byonna si birongoofu nti embizi ebe naaziddwa bwe mala ate neddayo mu kazambi omwe yayogera ekigambo n'agamba nti nze yalinga ajereegeya n'agamba nti nkubulye bw'okwata embizi n'otandika okulwana nayo mu ttosi oba olwadde kubanga gwe naturally toli wa ttosi ate ye embizi ya ttosi yeebeera enyumirwa ng'ate gwe weesaaba. Mu bufunze kyagamba kyekiriwa nti bw'okwata Yesu Kristo n'omugaana oba omuzzaayo kumukomerera ku musaalaba ebyamukolwako abitunuulira n'agamba nti neeyo buu tewandibadde gwe nembonaabona ku lulwo naye amazima kaakati era tofuddeeyo nenfuuka ekikolimo nenfuuka kasasiro nenzija nenzaalibwa mu busa bw'ente nenzija ku nsi n'ennyonka amabeere g'omukazi nenvaawo enjala n'ennuma
nenkubibwa emiggo ne banneegaana Abayudaaya gwe nonzikiriza nenkubala okubeera omwana wa Katonda. Eno Pawulo kyagamba nti ffe twalina muzayituuni gwa mu ttale ne bawagulako emituufu ne batikola grafting ne batuteekako ffe abataali Bayudaaya tufune tunywe ku kikola ekituufu. Kati ate laba bwe bakusanga ng'oli mu ndiyoki, laba ate bakusanga nga gwe weetunda ng'ate obwamalaya ssebo bukolerana mu kkanisa. Kakati ofuuse nga batabani ba Eri abaali baddira obwamalaya ne babuleeta mu kkanisa. Kati kyava agamba nti kati yo bw'ogenda kubeera otya omusango gwonna omusaayi ogwo abo bantu bonna bendetera okusittazibwa okuva mu Katonda gugenda kubalibwa ku nze, naye ekisinga ennyo omusaayi gw'omwana wa Katonda. Nga kitegeeza nti ebintu bye tukola, Yesu yagamba nti Abafalisaayo tulinga kwega tuli mu kkubaawo tetufuluma tetuyingira. Ekyentiisa ekyo kwegamba omusango omunene kwe kuddira ebintu bya beene n'obigalabanja. Kyagamba nti toddiranga luuluyo zaabu n'ogiteeka mu nnyindo z'embizzi kubanga ejja kumala ate erinnyirye mu ttaka ate ekulume. Nga kyategeeza nti ekigambo kino kya bugagga nnyo. Okutegeera Yesu Kristo nti yanfiirira kyekyobugagga ekisinga byonna, seetaaga kukigalabanja. Teekeddwa kikuuma nga kalira ka mwana naye kasita kali ntanda. Kyavudde agamba nti a fearful thing, ekintu ekyentiisa kwe kubeera nga nkyekuuma kubanga bwe sikola bwentu agenda kundya bumere. Tajja yatuwadde essuubi namwagadde nnyo omusango guno tuwaweebuli oyinza gusimattuka otya omulabi waffe. Pawulo agamba tebaliiko omusango bali mu Kristo Yesu. Abeekwese mu Kristo. Kwegamba tulaba simanyi enkolagana yo ne Kristo eyimiridde etya naye twagala okuzzaamu amaanyi mu kigambo kya Katonda. Tebaliiko omusango bali mu Kristo Yesu abatatambula kugoberera mubiri wabula ate omwoyo, kubanga etteeka ly'obulamu lyanfuula wa ddembe ne linzija mu tteeka ery'okufa. Ekyo amateeka gye gatayinza kuba gali manafu olw'omubiri guno. Kristo omubiri gwe gumu gwe nnina guno yagwambala n'asalira ekibi omusango, ate bw'atyo obutuukirivu bw'etteeka bulyoke butuukirizibwe mu nze. So tulabira ddala nti engeri yokka gye tugenda osimatukamu omusango guno. Tulina emisango mingi naye bwe weetegereza obulungi essaawa zino oyinza okubaawo ebintu by'owulira nga olumiriziddwa okusinziira ku kitabo kino eky'amateeka nga bwe tuze nga tukisoma. Naye ndowooza Bayibuli etulaze bulungi nnyo nti obuddukiro bulimu oyo Kristo eyeetikka ekikolimu ku musaalaba. Musumbange naawe waako ky'ogamba musumba ffe atusabire. Kano kansiiwe oba kunnemesa kwogera. Nali oludde mu lunaku lunsaze. Okay. Ensonga yino. Essebo. Bwe tutakkiriza ekyo Yesu Kristo kye yatukolera. Njogera naye muganda wange atulaba. Okay. Nti bwe takkiriza ekyo Yesu Kristo kye yatukolera musaalaba. Ebbanja ly'ebibi byaffe n'alisasula. Yes. Oganya okukikiririzaamu ekyo kyaganira ddala okuyingira mu bwongo bwo. Weetaaga okusasula ebbanja eddala lirino. Ebbanja eryo kwe kukaaba n'okuluma obujiji ebinaagobererwa okuzikirizibwa okw'emirembe n'emirembe. Tukyantiisa. Eryo ebbanja eddala oganya okukkiriza ki Yesu Kristo kye yatukolera n'atusasulira ebbanja. Waliwo ebbanja ly'ogenda okusasula erijja okukubanja obulamu bwo emirembe n'emirembe obutaddamu kulabikako nate. Bw'oba ogaanya omugabo gwakuwadde kati gweyimirirawo ku bubwo. Kati ebigambo bino bye tusoma nga batugambye mu ndagaano empya. Endagaano empya yonna ejjudde endagaano enkadde. Era njagala kukunakuwalirako gwalowooza nti endagaano enkadde yavaawo. Gye bali bagereesa nti endagaano enkadde yakola etya? Tuli mu mpya. Tetulina ngeri gye tuyinza kubeera mu mpya eno ng'enkadde ekoze etya? Oba okiri awo n'omuntu takitegeera butegeeza, it is a misconception. Yesu tumwebaza nti atukakasizza nti endagaano enkadde endala eky'amateeka bikyaliwo. Watali kino tewali kiri. Era kyabagamba nti awatali saddaaka eno kati tewakyaliyo saddaaka ndala. There is no other way. The way is Jesus. Nze kkubo n'amazima naki n'obulamu. Kama tumwebaza olw'ekyo. Kugamba buli kimu kiri mwoyo. Era n'olw'ensonga eyo nkusaba omukkirize
nkusaba omuwa obulamu bwo, nkusaba otambule naye, mwegayire kubanga ge magezi gaffe Pawulo bwe yagamba ly'essuubi lyaffe bwe tulindiridde kubanga buli kimu kijjudde mu ye. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tweyanzira nnyo tweyanzeego olw'omusana gw'otuwadde mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Abaddu be abaasooka, abatume ne bannabbi bangi Katonda waffe baasoma ebigambo byo ne bakyusibwa. Tusaba Kitaffe naffe otukyuse. Mu kitabo kino tuzuddemu omulokozi w'ensi eno Yesu Kristo. Musa gwe yagamba nti oyo bwe mumulabanga bwe muwuliranga mumukkirize kubanga y'alimu buli kimu. Yesu Kristo tuwa amaanyi okuwangula ensi eno. Fenno tuleese obulamu bwaffe tubutadde mikono gyo. Abantu abamu basaddaakayo obulamu bwabwe basinze sitaani. Ffe tubutadde mikono gyo Kitaffe ng'abaana bo. Otusaasire otunaaze ate Taata otuteeketeeke olw'obwakabaka bw'ogenda okujja. Kitaffe ebigambo bino kabikole amazima, kabikole amaanyi mu ffe tulyoke tutambule nga bw'oyagala, era bangi tubeere omusana, bangi bakutegeere bw'onajja ffenna otutwale mu bwakabaka bwo. Tusabye bitono naye twongereko ng'ekisa kyo n'okusima kw'obubiri kubanga tusabye tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Weewaawo weewaawo omulabi waffe tukwebaza kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikira paka wano we tuli ku lesson namba 12 gye tuwunzise nayo. Abasumba bange nebaza Mukama nti atuyambe tuba tutambula nabo kwota eno yonna. Musumba nke wali asaba webali nnyo bali ddala okubeera nti okkiriza n'otambula naffe. Musumba nke Yobu, thank you so much okubeera nti buli tubadde tugamba nti jangu obadde otambula naffe ne tubeera nga tukoleramu omulimu gwa Mukama. Nawe tukwebaza omulabi waffe nti obadde otambula naffe buli program lebadde ebaayo ng'oli naffe. Tujja kuddamu osisinkana nga tuggalawo kwota eno ne kwota ne lesson namba 13 oba eya sabiti 13. Kusaba oleme kusubwa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nsaba okkirize kyeyongere gy'oli.